byoffe mulungi era omugoberezi waffe owa Wonders Just guno omukutu nagamba guleeta byewuunyisa era nga tuba tukutuusaako ebyo ebibeera gy'otabadde nga byewuunyisa nga byanjawulo ku by'abalala bye bakuwa kubanga ffe ebyaffe tutuukira ddala ku kinyusi kwennyini ne tukuleetera ddala ekyo kye tusobodde okwesakira ne tukikutuusaako n'okitunuulira n'okiraba boolyawo n'okigwa ennyalwe n'ogenda mu maaso n'okuyiga ebintu eby'enjawulo ng'olunaku lwali tukutuute ku kizinga ekiyitibwa Mbeya Island ekisangibwa ku nnyanja Nalubaale wano mu ggwanga Uganda. Kino kiri mu disitulikiti ya Mukono. Oyinza okulowooza gwe munnaffe atolaba nti kiri mu bitundu byewala nnyo olw'ensonga tekimanyiddwa nnyo. Abantu abasinga obungi bamanyi bizinga biralalala. Ekizinga Mbeya tekimanyiddwa nnyo naye nga kiri wano kumpi nno mu disitulikiti y'e Mukono ku nnyanja Nalubaale. Ng'ekitututeyo olunaku olwaleero tugenze kulaba mbeera eryetya etambula etya, abantu baayo beeyisa batya, ebyobulamu bitambula bitya, amazzi g'eno, eby'envuba na buli kimu kyonna. Wabula saagala osule siteepu mu mboozi yaffe eno kubanga tugenda kuba tugikuwa mu bitundutundu olw'ensonga olwayo tugenda kuwaako ekitundu ekirala ate n'olulala tukuweeko ekitundu ekirala. So ky'olina okukola subscribinga ku channel yaffe onyige n'akade akakutegeeza nti waliwo obubaka obupya obuzze nno mwana wattu ojja kgenda mu maaso n'okubanga onyumirwa emboozi zaffe n'okuyiga oboolyawo mu mboozi zaffe zetugenda mu maaso n'okubanga tukuleetera wano ku Wonders Just. Tewachomye lwaki? Sawa zabadde ziwedddeyo. Nne masi naddenze kwoga. Bagenzi ogenda kusoma? Ojasi kusoma. Lwaki? Mugenda banga mugenzi. Musoma lwe tuliwo. Okay. Kasa ogambye gwani erinnya? Rose na Mataka. Kyenkutegeeza era nga n'emboozi gye tuli mu kunywa olunaku olwaleero ya Mbeya Island embeera zaayo zitambula zitya, abantu balina eyisa gye beeyisaamu era nga bw'otunuulira ennyanja bw'ogiraba bwegenda mu maaso n'okufaanana amazzi gaayo gafaanana bwe gatyo tegalina njawulo n'amazzi malala. Wabula nga tusookedde ku baana abato, abaana beeyisa batya, endya yaabwe eri etya. Butuufu oyinza okubeera eyo nga ggwe oli mu bulamu obweyagaza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo oba ebitali bimu oba ku nnyanja Nalubaale nga mu embeera eyammwe ey'enjawulo kazinga kammwe gye muli embeera ya njawuloko, naye wano njagala weetekereza abaana bano engeri gye balyamu n'engeri gye batambuzaamu obulamu butuufu yennyamiza. So nga ggwe ali eyo ng'olina mu butuufu ky'osobola okudduukirira abaana bano kiba kirungi nnyo naawe n'owubako olubulu ekigere ku Mbeya Island okulaba ng'abaana bano mu butuufu baako bazadde baabwe kyobatuusaako kubanga ggwe Mungu alina engeri gy'akusituddemu amadaala. Butuufu abaana bano embeera yaabwe ennyamiza. Olaba abaana balinga 3-4 naye bali mu ntamu naye mu butuufu oyinza n'okutunulamu nga tewali ke bajjamu wabula okukomba entamu okulaba nga bafuna kibazza eri omumwa. Bagamba okuliraana ennyanja si kuliira, bingi bye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero okulaba oba ddala abantu beeno ebyennyanja eby'envuba yaabwe biri bitya. Abantu abalwanyisa envuba embi oba amagye agalwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale agaateekebwako empisa gye gabayisaamu batambuza batya obulamu n'okuyimiriza bizinesi zaabwe ez'okuvuba kubanga ku nnyanja kimanyiddwa nti kuba kuvuba kwereere tewabaayo mulimu mulala ebiseera ebisinga. Abalimi baba batono kubanga abantu abasinga bonna bakeera mu nnyanja kugenda kutegulula butimba bwe baateze oboolyawo mu kiro. So ebyobulimi ne bibanga bikolebwa kitono okujjako ebyobuvubi byokka bye bigenda mu maaso n'okubanga bitambula ku buli kizinga
guba omulimu ogusinga obunene. Kyetwagala okumanya ab'envuba embi bo babayisa batya, kubanga ennaku zino ab'envuba embi beefudde bereje, beefudde kagumba weguga eri abavubi. Abavubi bagamba nti mu butuufu bano batuliisa akakanja, tebatuganya kubaako ke twekolera, nga beerimbise mu kugamba nti bavuba, nti bakwasisa mateeka ga byanvuba, naye ate ng'ebyennyanja bye tuvubye bagenda maaso n'okubitujjako ne babitwala ne babyefuniramu ensimbi, ate oba oliawo nga beekwasiza nti tebituukana na mutindo ogwo gwetaagisa twagenze maaso n'okuba nga tuvuba ebyennyanja ebito. Emboozi nnene, ky'olina okukola kyangu nnyo, subscribinga ku channel yaffe, tugende maaso n'okuba nga tugoberera buli kimu step by step. Wonders Just tukutuusaako ebyo byokka ebyewuunyisa ebiri mu nsi ebibeera gwe gy'otabeera, wabula nga tubikutuusako n'ogamba ddala kino gye kiri mu nsi. Subscribinga ku channel yaffe, obutasubwa oba obutaawukana na kumanya ku mawulire agali mu maaso mu nsi yattu Uganda, oba oliawo n'ebweru w'eggwanga agagagenze mu maaso n'okuba nga geewuunyisa ensi eno. Wonders Just. Just ono queen of this camp. You miss me. Banange bawayiriza. Unonze singako obukulu. Ubanze nina envi. Bambita amanya erifazi ni musajja mu kiga munansonyiwa naye eno tubonabona nnyo kale ku kintu ky'amazzi. Ky'amazzi tubonabona nnyo okufuna amazzi ag'okunywa, ogenda okukwatagana amazzi oganywa gabeeramu obucafu bungi. Twetaaga okusooka okufumba, ate bamu tuli bakozi tulina okugenda ne tukola eyo mu nnimiro, okuvaayo okugenda ofumba amazzi nga tetulina budde. Ogenda otuuka okunywa, onywa amazzi nga semafumbe, osanga baffe bamu tufuna obulwadde. Kati abasajja abamu muno abasinga abantu muno mu nkambi mweno mwe tuli balina obulwadde bungi mu lubuto lwabwe. Ogenda osanga bwe yayonoonye wali wajjudde omusaayi abonye. Kale tubonabona nnyo, kale twetaaga amazzi agatuyamba. Kuba muno mu nkambi muno tetulina toilet, tetulina mazzi, byonna babulusi. Osanga omuntu yayonoonye awo kumpi kasita walaba akasiko nga tewali wakugenda kwekyama, yakyamanga awo kumpi nayonoona waawo kumpi. Kati guveeri onywa amazzi olusi woyita. Byebirwadde bye tufuna muno mu nkambi, tetulina mirembe. Twetaaga amazzi, twetaaga toilet, era mwe mutuwa toilet n'amazzi tuba tufunye emirembe. Mutuyambye babosi baffe. Abakulembeze bamwe ab'ekitundu bagamba ki? Abakulembeze baffe bano sijja balimba betaaga nabo, kale tubabuuza netubagamba lwaki mutuyamba ne mutufuna ku kyokunywa, ne mutufunira amazzi oba toilet ne tufuna otugenda okwekyama. Bo tugambi bo bateekayo obubaka eri mu bakama baffe abakulu, tebatuwa programu babeerawo. Kale sijja balimba kuba babeerawo nabo nga batugamba bagenda funa. Olaba muno n'obwogisema enaku ntono nnyo ebeera yajjudde dda, kuba muno tiri ku nkambi Segedde. Kati wano okusima tekituyamba, twetaaga wakiri nga batuzimbidde nga tumanyi tugenda kukola, tuveewo tukole ki babijjewo bigende. Kuba kati bw'osima era obucafu busigalawo bujakirira wansi, bugende amazzi getunywa mu nnyanja. Kuba amazzi getunywa gaba ga nnyanja, tetulina mazzi tunywa ga nnyanja. Kati era ne bwe basema tulina okeera n'osima n'okola ki nejjula. Kati bwejjula ogenda kusima waawalala. Amanya nze Amroni Joani. Tugende eyo waggulu eyo waliyo gye bayita mu Twatwa, nga gye tugenda gye tuteeka obubi bwaffe. Oluusi bano abaana abato ogenda okutambula arawundi hiyo osanga ye wasanga wateeka, naye kati essaawa eno ekitaliiwo. Endwadde zaalingawo emabega wali, walingawo endwadde ng'abaana badukana omusaayi lwa nsonga ya bucaafu obwo, era ng'obulwadde obwo we bujja omanya abaana bonna bugenda bakola ki, babunamu. Era ng'obujjanjabi batuba tulina ate bufuna katosi, kuba kuno obujjanjabi bwako butono, nga kitukaluubiriza kubanga kati enfuna gye twali tufunangamu luli emabega yakyukamu, twanafuwamu olw'abasirikale bano abali ku mazzi. Okukaluubirizibwa weekuli era kw'amaanyi mu kintu ekyo eky'entambula etutuusa n'obujjanjabi kuno, obujjanjabi bwako butono ddala.
kyo kiba kyetaagisa ssente nga ziri mu mitwalo 4 kuba liita y'amafuta eri mu nnusu 600 kati olina okugula liita nga 5 okutuusa n'akuvuze naye oba olina omusasula. Asobola okulinda okusinziira ku ddwaliro kye baba bakugambye. Era enzijanjaba yaffe bakutwala mu kinaala kigenda ssaawa 4 ne kikomawo lwaggulo ssaawa 11. Kati obujjanjabi bwaffe bwe tufuna oba olina bufuna mulundi gumu bw'ogenda n'ofuna obujjanjabi n'okomerawo mu kinaala. Ekyo tekisoboka wano. Ekinaala eky'olukale kyo kya ssente kya 555 amagenda n'amadda. Ng'ogyeko by'obuyonjo ekisoomooza amagye ku mazzi ebyenfuna byagootaana oba okyatandika ng'ogenza mu mazzi baabo babalemeseza tetukyafuna batulemesa amazima sibalimba batulemesa ebyenfuna ku mazzi bitono nnyo tubonaabona nnyo kale. Gavumenti eno yeetaaga kukyusa tubonaabona sibalimba kuba kati obugenze ku mazzi onoonyawo 10 kyakuweerera abaana ku ssomero abaana bakuweerera twetaaga kyakulya oba wakayingira ku mazzi baabo bakukuta eryato balimenye bakutute ku poliisi omazeyo kumpi emyezi 6 abaana tebakyasoma kati awo ebyo bitusinga tubonyaabonye bazireeta ne tugula byonna biva wabweru byonna biva eri kuba kati wano n'obeera n'edduuka era oba olina okwetaaga wamusolo kuba kati osasula z'amazzi kuva wano kutuuka Katosi kudda osasula kugenda n'okudda n'ebintu byoleese babisasulira ssente gwe bakutwalidde kati okugenda bakutwalidde 15,000 okudda ogenda kudda n'15,000 n'ebintu byoleese ogenda bisasulira nabyo bibeera nga ssente tetulina amaato ga kutuyamba twetaaga wakira ebinaala bituyamba ngaffe abantu b'omu nkambi wano mu Mbeya kati omutiba ogusimba birina abagaga baabyo eno nyama kati yenga yafumbye enyama eyo kutale sawa zino yafumba nyama kyenyanja kiriika mwebiri biriika okukijja ku mazzi oba wakagendayo nti ate abasirikale baabo bakusazeeko oveeyo oluusi tonnabakijjayo n'obutimba bwaffe babutwala. Tubadde bajama nnyo mu nkambi yaffe eno naye essaawa eno tulaba obuyonjo weebuli amazzi tubadde tunywa amazzi amajama nga bw'oba tofumbye olina kugula amagule ate ng'oggagula bagatuma e Katosi ne gajjira mu kinaala n'ogula amazzi ga 10 ate nago nga si ge mayonjo agali awo wabula kumala ganywa. Naye twebaza ekibiina kino olw'otuyamba ne batutaasa ne tufuna amazzi n'obuyonjo ne tufuna toyireeti olina okukiteekamu ssente okukutuusa eri n'omulwaddewo.